Bannayuganda bangi basanga okusomooza okw'amaanyi olw'embeera gye bayitamu ng'okusinziira ku bakugu bagamba nti kino kiva ku bantu obutafuna buweereza bw'abakulembeze baabwe newankubadde nga basasula omusolo. Kyobalaba n'obuweereza tebutatambula bulungi obwali buva ku municipal nga bugenda ku division nga osanga maybe ku parish kati oyo taliiwo kati kikomaawo owabira kitagenda kufuna kuba waliwo gaapu. Wano bana NRM municipal y'Ekirawe beekoleddemu omulimu ne basisinkana okutema empenda ku ngeri gye bayinza okulondolamu obuweereza okulaba nga butuuka ku bantu. Ekyenguzi kiri kityo kirwanyisa tukitandise tutya. Ffe tutandikidde ddala wansi ku muntu wa wansi asemberayo ddala. Kyova olaba tulina moto yaffe egamba nti tukola ebintu nga tuli transparent. Abantu bakaaba, abantu beetaaga okubanga batuusibwako obuyambi n'obugabirizi obwa wano wansi. Bano nga bakulembeddwamu Charity Ninsiima wamu ne ssentebe waabwe Sanya Richard bagamba nti bakizudde nga abakulembeze mu gavumenti ya NRM beefaako bokka nga basinga obungi bwe bamala okufuna obuyinza beesuulirayo gwa naggamba ku nsonga eziruma abantu. NRM erina obuweereza bwebadde erudde ng'eweereza nga bugenda ku kyalo naye nga tebukola ki tebutuuka. Waliwo zino services za gavumenti nja kuweereza ng'emyoga parish model ebyo biriko kati fena tubimanyi. Sanity mu mulimu gwayo kulaba nti buli omu yenna yewandiisa mu myoga oba buli omu yenna yewandiisa mu parish model yenna afuna obuweereza obwo. Bw'oba omanyi nti nokyalemeddwa ebyo ebikaabya bannansi amadagala gabaayo bagaba motoka za gavumenti abantu ne babba amafuta bamanyiddwa tractor enguudo zirima ne banuuna amafuta tebamugambako spare part ayoola buyoozi n'agusa n'abantu abamanyiddwa so n'olwekyo nedda tugamba nti no abannansi tujja kubaleka nga bakaaba nga ate tubamanyi. Bano bagattako nti ezimu ku nsonga ezibaleese kwe kulaba nga balondoola abavubuka obaddala bafiiriddwako ekimala amalwaliro okubeeramu eddagala okulwanyisa obuli bw'enguzi obususse wamu n'ensonga endala nnyingi. Gavumenti etutuusaako ebintu ebitugasanga ku bavubuka wansi nebitatutuukako lwansonga nti tubadde tulina obutuufu ebintu ebyo bitutuukako. Ate n'ekirala kyetulabye ng'ekizibu mu NRM structures zagenda nga zigwamu abangi abali mu structures mu bukiiko bwa structures baavaamu era ne bagenda mu other parties. So there is a gap. Abagamba mu malwaliro mu gavumenti babba amadagala eyo konsaani yaffe naffe ne turipootinga amasomero ga gavumenti abasawo n'abasomesa bajja ebiseera byabwe bye baagaliramu ng'ate oluusi naffe tubimanyi naye nga tetulina we tukola ki kyetukola. Bagattako nti mu nteekateeka eno baakutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba nga bakyusa embeera z'abantu nga bayita mu kulondoola obuweereza bw'abakozi ba gavumenti. Mawulire gy'otobadde nga komezaawo byonna bye tukyakunga